Mu nkola y'amasannyalaze eno aga kkaadi eyitibwa yaka eyateekebwawo kampuni y'amasannyalaze eya UMEME, omuntu akozesa amasannyalaze g'aba aguze nga bwe gaggwaako aba takyagalina. Wabadde oyota n'osanyuka nnyo naye gateeka balansadda n'ogatuma bannambiro. Mu nkola eno era mita z'amasannyalaze tezikyateekebwa ku mayumba wabula ziteekebwa ku miti waggulu nga kizibu omuntu atali wa UMEME yadde owakamyufu okuzikwatamu. Kano ke tuteeka mu nju y'omuntu. Naffe bennyini tulowooza nti omumita waggulu wagala tukubba nnyo. Enkola eno etuusiddwa mu bitundu by'e Bulenga ku luguudo oludda e Mityana nga mu bifo UMEME weekyusizza amasannyalaze kubaddeko ekikaaya n'ennakuwadde. Eno abatuuze beemulugunyiza ku masannyalaze gano olw'engeri nti kijja kubabeerera kizibu okugabba nga bwe babadde bakikola bulijjo. Twagatiddemu olw'ensonga tetunaba na kumanya tebatuwadde emisomo gimala tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti. Bo kye baagala kati oba tetubyagala oba tubyagala birina okuba. Zino mita ze baleeseza kutumala ssente mu nsawo. N'oteekayo ne kawubaya naye kaakati gano etambeese. Olina engeri gy'otetenganyamu amasannyalaze gali n'oteekamu akawaya mita n'ezikira n'osobola okuba ng'okolaki oyiyiza abaana amata naye kati tekigenda kubanga kikyasoboka. Maneja wa UMEME Dorcas Namirembe ategeeza nti kino kyakuyamba abantu okukozesa amasannyalaze gokka ge baba basasulidde. Ogenda kulaba nga naawe oyize mwennyini ogamba kati bwe mba nfuluma mu nju kanzijjako kino ndekeko kino kati awo kigenda kuyamba naawe mu kusevinga. Nze agambye tekijja kukendeeza n'obubbi bw'amasannyalaze obubaddewo ensangi zino. Ate nabo babeera bakozesa kampani loss kitandise nga energy loss. Yadde nga abatuuze abamu beemulugunyizza waliwo abasanyukidde enkola eno nga bagamba nti yakubawonya okubbibwa kw'aba UMEME nga bagamba nti bulijjo babadde basasulira amasannyalaze ge batakozesezza nga kino kijjidde mu kiseera ekituufu. Bakoze na bulungi nnyo kuba genkozeseza genda asasulanga. Tusanyusizza nnyo abagakozesa. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.